Kale muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamu music analyst webale ejjo gyonna gy'otuusaako engalo n'olunaku olwaleero nzize naye nga leero nzize kuddamu bibuuzo byammwe ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwa January nateekayo nti buuza ekibuuzo kyonna nga kya Kadongo Kamu oddibwemu. Omugoberezi wa Muzungu David nkusaba obuuze ekibuuzo kyo ekikwata ku kisaayi kyaffe ekya Kadongo Kamu oddibwemu bunambiro nga mpita mu video. Wabula bw'oba obuuza ekibuuzo nkusaba obeere mulambulukufu bulungi nsobole okutegeera obulungi. Atalambise bulungi ekibuuzo kye sigenda kumuddamu bwentyo bwena postinga ennaku z'omwezi nga 6 omwezi gwa January. Olunaku olwaleero nkoze ne Simple Stevens with a simple profile. Aina YouTube channel bagiyita Magala TV. Osobola ogendayo subscribinga, commentinga, likinga. Ebintu bino media egenze ekyuka egenze eva mu bino bye twamanya mbu TV radio kati tuli mu kustreaminga. Kale tukozese abantu bano batutuusaako bingi. Oba oli awo oyinza okwesanga nga media ziri zaali zitulimitinga ku bintu ebimu, waliwo ebitalina kuyita ku mpewo, naye kati wano tuli baddembe okubeera ng'oyisaako obubaka. Weewaawo baganda baffe era abakola emirimu gino nsaba tuyiseeko ebisaana. Nkugamba nti subscribinga, commentinga, likinga nsanga ku Facebook, TikTok ne YouTube. Era nze nnyumirwa nnyo mu comment section omwo. Then gabana program eno ne bano webatya abantu webagenda okutegeera ebyo bye tukola. Program eteekebwa mu ssente Abakikaya College and Vocational School basangibwa ali e Bulenga. Obudde buno olusoma olwa ttaamu esooka mu mwaka 2025 lwatandise. Mwami Mubiru Charles waali ne Twinex International byonna biri wansi wa Mwami Mubiru abasangibwa wali e Bulaga. Aba Twinex International basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Then twina St. Michael Educational Center bali wali ekiwanga mukono. Twalayo omwana bamubangule Mwami Bazibu Michael yakwataganya ensonga ezo. Then twina Kirabo Property and Construction Services bali wali Matuga. Gwendayo gwe eyeetaaga plot obupangisa bumenya era buli muntu yandizimbye naye ozimbye ng'ozimbyewa ettaka olifunyeewa. Genda mu Kirabo Property and Construction Services wali Matuga weefunire ploti owone obupangisa. Woba tosobola kubeerawo ng'ozimba basobola okuyamba okubeera nga bakuzimbira gwe otuuke oyingire buyingizi. Kale be bantu betulina okubanga tukozesa. Gwe eyeetaaga okubanga olanga naffe ntuukirira ku namba gy'olaba ku account eno tubeerenga twogereziganya. Yeetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamu osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Vula stage wenkolera emirimu gyange. Wabula ennyimba ntunde weweesitula n'ojja e Kasubi ku basooka kwa Vula stage oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Wano ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Yeetaaga ebivulu, yeetaaga amaziika g'abayimbi, ebyafaayo n'ebintu ebirala osobola okunsanga awo e Kasubi ku basooka kwa Vula stage ku tterekero lyaffe erya embozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center. Abampagidde mwebale nnyo, mwebalire ddala okwerekerezanga ne mubanga muyimirira nange era kyemmanyi abasinga mufunye services ezo ze mwetaaga. Kale tubebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala kumufuna mpola kuvira ddala ku milioni 1.2 okutuukira ddala ku ssente zoyinza okulowoozaako. Ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina ne Kirabo Soccer Academy. Akati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana. Piers Primary School esangibwa Obuwambo mu kibuga awo wakati. Oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare. Balina basare okutandikira ddala ku mitwalo 10 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako. Bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwate Kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja. Ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula. Kale tugenda tandika n'ebibuuzo. Joseph Kizito yagamba njagala ku nnyimba za Kazibweddeewo ekyo
olina kuntuukirira Kasubi ku basooka kwa Villa Stage. Enamba eri 0700-3600-45. Katamba Eddie yagamba lwaki temuleeta ekiteeso ky'okuteeka ebifaananyi by'abayimbi baffe ku street. Anyway, ekyo kirina okubeera nga kikolebwa Ministry of Culture kwosa n'abantu abakiikirira music ono ku bodies ez'enjawulo kati nga tulina nga Wuma, Kamota, Komau, abo be balina okutuyamba okubeera nga batuusa ebiteeso. N'ababaka abakiikirira ebitundu eby'enjawulo basobola okuba nga batuyamba ekintu nga kino. Ffe obudde buno kiyinza okubeera ekizibu okuba nga tusobola okukiteeka mu nkola. Ssensalu Kivumbi Vincent agambye ssebo oluyimba lw'omulanga gw'abasomesa olwa Walukaga lwafulumira ku lutambi ki era mwaka ki neeyanziza nnyo ssebo. Wemba seerabidde olutambi olwo luli around 2000-2001 naye nga kyemanyi obulungi nti oluyimba omulanga gw'abasomesa lwafulumira ku lutambi olumanyiddwa nga Helen. Helen kwaliko oluyimba Helen, Dunia ebuzaabuza, ne kubeerako efujjo, ne kubeerako lwakyonchaye olwa Madam Teacher Koloboza. Madam Teacher Koloboza mwana wa Nyabo Mathias lwakyonchaye, then ne omuzadde Tagulwa olwero oluyimba lw'obuuziza kwe lwafulumira omulanga gw'abasomesa lwafulumira ku lutambi Helen. Naye ono Helen oluvannyuma ate yamala n'amuddamu. Abasinga balina version empya naye naawe ayagala version eri enkadde osobola okuntuukirira, osobola okugifuna. Kityo John agambye ssebo muyimbi ki eyayimba oluyimba lwe bayita Ejjegere. Ejjegere oluyimba olwo lwafulumira mu kibiina ky'abazira Guitar Singers eky'omukulu omulongo Kato Sekandi Wilson Kwita. Lwafulumira mu Kase Music Recorders, lwayimbibwa omugenzi David Christopher Matovu. Yakuyimbira oluyimba Ejjegere, n'akuyimbiranga Musaana Okweyonja, then Enjovu Ezirwanira, Mukyala Yakobo n'ennyimba endala, naye nga obudde buno yatufaako. Yaziikibwa mu bitundu by'Emityana. Then ani omulala waliwo Ssennyonga Hamidu Muzungu nkulamusiza, nze mbuuza ku kifaananyi kyennyini kyakubwa ddi era luddawa yali ku show oba agamba ekifaananyi kye nakozesa mu kubeera nga mbuuza ekibuuzo ekyo. Ekifaananyi kya Haman Semakula Basudde baali ku National Theatre wabula egundi yali omu ku baawangula omu mwaka 1994 kyekyo kye baakola kye baali mu kumwambaza naye kategore gye sijjukira bulungi. Then Musoke Johnson agambye omuyimbi wange Angel Sekandi talinayo luyimba. Alina alina ennyimba naye Angel Sekandi okusinga kati obudde abutadde mu kuwandiikira bantu nnyimba. Afulumya naye afulumya kitono. Angel Sekandi gasuza mukoddomi wange naye mukoddomi ombuzeeko ebbanga ddene mwanyinaze Justin Sekandi akoba agamba atya just onkyaye ebibanga inene nga tikuwuliza aye ninze mwanoko tonkyawange otyo. Kintu Mugabo Joramu agambye ani eyayimba oluyimba olugamba nti maama njagala ondage kitange nfune ku ddembe kuba mwe amanya g'engero bwe gajja ne mumanya nti okwekuuma kuweddebo tewaba nsonga. Oluyimba olwo baluyita Omujja na Nnyina. Oluyimba Omujja na Nnyina lwayimbibwa Chief Abdu Kabugo Kakadde. Chief Abdu Kabugo Kakadde by then yali Matendo promoted singers. Baana ba Matendo Demonstration School. Yali Matendo naye nga bateekako nti Matendo Demonstration School kubanga nzijjukira Sebbale yafulumizaako then ne kubeerako oyo Chief Abdu Kabugo Kakadde ne Matia Mugerwa naye yafulumizaako Tebasuulwa ye party 2 eya Omujja na Nnyina naye nga
bonna ekirungi nti balamu. Then Mbus Ismail agambye engule ya Golden Boy of Africa yali etegeeza ki? Ezo mpaka zaali mu ggwanga lya Egypt oba Misiri zategekebwa ekibiina ekitwala music mu nsi yonna. Ekibiina ekyo kisangibwa France yeri ekitebe ekitwala music. Kati be bategeka empaka era enkumuliitu y'abantu ne yeekuŋŋaanya okuva mu mawanga ga Africa era bwe batyo okumaliriza nga omukunja Safi Maanyi Ganjegere abanyweddemu akendo n'oluyimba Walumbe Zaaya. Saamu Waiswa, okoba otya Saamu Waiswa? Eri ebusoga tumuyita Waiswa, e Buganda bamuyita Waswa. Omulongo okoba otya? Agambye Vincent Muwonge osobola okumumatiza nagira ennyimba ze n'aziddamu mu saawundi ennungi. Ekyo kizibu kubanga simanyi nti obwetaavu weebuli oba nedda. Ate simanyi saawundi omulundi atya kubanga saawundi tumuwulira ow'ennaku zino gwe mukola naye ate ennyimba tusigala twagala ziri enkadde. Kale ekyo sikitegedde bulungi naye nga ndaba ennyimba za Vincent Muwonge ezisinga nnungi ate munnange. Ndina ze nalabako emabegaawo ze yakwata yali around 2018 ze yakwata naye ate nga munnaye oli music we omukadde mulungi okusinga ono. Vincent Muwonge ekisaawe eky'okuyimba yakyegattako mu 1978 ng'ali ne Fred Kabuye owa Nabingo Golden Singers na Bingo Golden Singers. Sono Fred Kabuye yakuyimbira oluyimba Nambwere yeekole ekizibu. Lunoonyeeko luyimba lulungi. Mumbejja Rita agambye nze nsaba ku luyimba lwa Angel Second musaana mwekube mu myoyo. Ntuukirira ku WhatsApp 0700360045 nsangibwa Kasubi ku basooka kwa Vula Stage ojje ofune oluyimba. Kalyango Ronald agambye nze mbuuza nti Hamani Basudde bye yayimbanga byali bituufu byonna oba just nga abiraba bulabi n'abiyimbako. Abayimbi bano bayimba bye balaba n'ayimba n'ebyo byaba akoze eki byaba afumiitiriza n'ayimba ebyo ebiba bimutuuseeko. Kati okugeza nga ennyimba nga va ku bantu, ennimiro y'okubuganga, byendabye, abankuseere, ezo zaali personal. Then ne wabeerawo ennyimba nga Mukyala Mugerwa, yo story yaliwo mu mwaka gwa 1985 egayaaza. Yo story ya Mukyala Mugerwa. Kati ebyo nti nkulaga nti bye yakola ki bye yawulira ye olwo n'akusiigira ekyo ekifaananyi. So bwe kityo ebimu byali personal nga byamutuukako nga wenkunnyonnyodde, then n'ebirala ebyo bye yalabanga oba bye yawulira. Then Muganwa Peter ani eyayimba Damba mu luyimba Akagugumuko ekyamazima kubanga Damba oluyimba Akagugumuko lwalimu omukulu Katose kandi Wilson Kwita ne mubeeramu omukulu ne mubeeramu omuyovu Moses Wamala ne Robina Namala. Then Sempijja Dickson agambye obutakkaanya bwaliwo ne mutabanyi w'omugenzi bwaggwaawo kubanga omulimu kutwala kadongo kamu mu maaso ate gwe mulimu gw'oliko. Sitegedde ky'obuuza kati kyekyo kye naayagala okubeera kye nabagamba nti beera mulambulukufu. Kati wano simanyi kyakuddamu tewalambulula nsonga obutakkaanya obwaliwo wakati waani naani. Then Mawejje Eddie agambye nze mbuuza nti oluyimba agawalagana mu nkoola lwali lutegeeza ki? Oluyimba luno lwayimbibwa omugenzi Petero Baligidde. Petero Baligidde lwali lwa byabufuzi naye olw'okuba nti obufuzi obwaliwo ekiseera ekyo bwali bukaawo oba oliawo singa yavaayo n'ayimba direct n'obulamu bwe bwandibwadde bugenda. Y'ensonga lwaki nti yakwata oluyimba luno n'alukweka mu lubaale naye nga yali agezaako okulanga amajja ga
ga Museveni. Era aina watuuka n'akugamba nti omununuzi aliva Ntale, era ffenna abasinga tukimanyi nti omukulu yaliko ku ssomero ly'e Ntale. Then agawalagana bagatudde tuligazimbira olusisira. Woddayo emabega nti abakulu waliwo akalulu ka 1980. 1980 akalulu ako ekabeerawo, abakulu n'abakulu batuuka ne baswagana nti akalulu baakakwatamu. Kati agawalagana ge galiwa nti bano ekiwayo ekimu kyekutula ne kigenda mu nsiko. So agawalagana gabeera mayembe nti we muba temugaterezezza ebiseere amayembe misambwa biki, we muba temubiterezezza bidduka ne bigenda mu nsozi ne bigenda mu bibira oba mu nnyanja. Gye bisinzirira okubeera nga bitulugunya abantu, okubeera nga byagala mu bitereze. Kati ne bano nabo bwe kityo wekyali nti abo abawalagana abatakkiriza nti akalulu tekaali fair bababba, basalawo okubeera nga bakola ki, bagenda eri mu nsiko ne basinzirira eyo okubeera nga balumba abeno nga baagala batereze bino. So lwali lwa byabufuzi naye nga yaluyisa mu lubaale. Noonya oluyimba Mbaatulidde ye gundi agawalagana part 2 lwayimbibwa mukyala we omugenzi Margaret Nampa. Then Kabuye Robert omuyimbi Semakula Bob yaddawa. Omuyimbi Semakula Bob akyaliwo mulamu, Mukama Katonda kyamukuumye, naye obudde buno ekibuga yakivaamu, kati ali waabweruweero, ali aweeruweero mu tawuni waakolera, naye ng'ebyokuyimba akyayimba, era ayina n'oluyimba olupya ekitiibwa kidde eri Tonda, luyimba lwa byabuwangwa. Naye nga Semakula Bob twasinga mutegeera ng'akyalina omugenzi Maaka Augustine Makumbi. Be bamu ku baana ba Maaka Makumbi, oyo Sally Robert, be baali mu kibiina ekyo abamu kwabo abatono bensobola okubeera nga nzijjukira. Then Kawooya Medi nga totuddamu, nedda mbaddamu, naye ebintu bino bitwala ekiseera. Nange ndi muntu guno omulimu olaba nkola gwa bwanakyewa. Ffe tulanga nti tulina ennyimba zino tuzitunda, naye nga ekyamazima temujja natuwagira. Kati sijja kuleka binza kutambuza maka oba bulamu, ate nsooke mbeere ku kino. Nange ndina okugatta katimba fiisi zaabo fiisi zakadde nemba nga nkola ki. We tubagamba nti mulina bizinesi mujje mulange naffe, kubanga woba olanga mba kimpaliriza buli kadde okubeera nga nkukolera nange ekintu kyo, naye yensonga lwaki nti nkolera ku budde wembufunidde wenkolera omulimu gwo. Then ono mutabani wa Lukiya agambye Sebadduka bamuziikawa. Jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Sebadduka yafanga 15 Desemba 1997, yaziikibwa e Butenga. Yaziikibwa e Butenga, kyemanyi nti kati district ebeera Bukoma Nsimbi. Zainabu Bintu Juma agambye luyimba ki Hamani lwe yasiibuza ensi eno, yaluyimba mwaka ki na mwezi ki? Kati Zainabu kyoyagala okuŋŋamba tomanyi basudde mwaka gwe yafa. Anyway, ndiwo kusomesa. Kati mukyala Zainabu oli otya? Kansuubire nti oli bulungi, weebale kutwala mirimu gya President His Excellency Bobi Wine yaddukanya ettabi ly'e Lugazi, ofiisi ya NUP. Hamani Semakula basudde yasiibuza ensi oluyimba olw'abakungubazi, yalufulumya mu 1997. Jjukira nti yafa mu mwezi gw'omukaaga nga 11, era yagenda okufa. Oluyimba luno ndooza waayitawo ennaku 5 nga alukoze wakasiiwuukira, olutambi olwo olwegala bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi, yaluleka mu studio. Kansuubire nti nkuzzeemu. Jeno Kahuuch Uzaya
Matthews agambye ekikaaki ekya music ekyaliwo nga Kadongo Kamu tanatandika mu Uganda era luyimba ki olusinga obukadde mu Kadongo Kamu? Kandabe waliwo yali amuzeemu Nsubuga Samuel yagamba music Kadongo Kamu ye music type kasangwa mu Uganda kika kya music ekyasookawo. Kadongo Kamu basically means bayimbiranga mu instrument nga bayimbira Kadongo Kamu through nga okufuba ebisoko balina kozesa bivuga. Kati mu nsonga eno General Kahuji gye wagamba ne mwami Nsubuga Samuel kangezeeko tereeza mwena muli ba top fan bange. Eyasookawo yali folk songs. Ennyimba zino ze nnyimba ezagezangako okugatta abantu mu mikolo egy'enjawulo oba mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo okugeza ng'abalimi baalinanga njabala oli nsenza n'omunda then abavubi baalinanga kajje omuseezi w'ennyanja abasogozi ne babeera n'ennyimba nga omwenge tunagunywa mitala bendegere. Kati tugeze nga abasomi ennyimba ezabagattanga twajja tuli mbuzi kati ngunjuse bwe zityo ennyimba ezagattanga abantu. Then bano abamalanga okumala abalongo oba emikolo gy'obuwangwa nabo balinanga ennyimba ezaali zibagatta. So mu 1955 Kadongo Kamu omugenzi eri wamala wajja n'atandika n'oluyimba Nabutono era mu Kadongo Kamu luyimba olukyasinze obukadde 1955 naye ng'emabega era yaliyo abaali bayimba okugeza nga Israeli Magembe n'abalala zibbandi zaaliwo. Kale fe mu Kadongo Kamu eri wamala najja 1955 n'oluyimba Nabutono. Jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Sebadduka najja mu 1957 ndowooza nkuzzeemu. Omulongo wa Swa Lawrence nsaba kumanya ni yayimba oluyimba lwe bayita muwala wa Mudinkoni Benison Semyalo ye yakuyimbira oluyimba muwala wa Mudinkoni. Kato Hassan omulongo Kato agambye basudde ne Sebata ani mukulu. Kyenkakasa nti Lord Fred Sebata yali mukuluko ku Basudde kubanga kati Basudde taliiwo. Lord Fred Sebata yazaalibwa nga 24 Ogwokuna 1954. Obudde buno alina emyaka 71 yazaalibwa ali Ekitonya mu maka g'omugenzi Sebata. Kitonya kiri wano ku Hoima Road abeera Kiboga district awo wemba seerabidde yali Kiboga naye kyemanyi waliwo district eri waluddawo kubanga oba wankava Enakwaya then nodda wali. Kati Basudde ye yazaalibwa mu mwaka gwa 1958 mu mwezi gwa December nga 5. Obudde buno yandibadde n'emyaka 67 ye yafiira yalina emyaka 39. Kati ndowooza osobola okufuna enjawulo ku babiri abo ani mukulu ku Lord Fred Sebata ne Salongo Haman Semakula Basudde. Waliwo Alexandra Bukenya agambye gyebaleko ssebo omugenzi Christopher Sebadduka yaziikibwa ku kyalo ki ekyo mbadde nkizzeemu wali jjajja w'abayimbi yaziikibwa eri Ebutenga mu Bukomansimbi district. So far ebyo byebibuuzo byammwe ebyabuuzibwa byendabye. Kale nkugamba nti twala omwana ku Kikaya College and Vocational School. Awatateredde nsaba naawe osobola okukolesaawo mu comment section okunyambako okubeera nga olungamya tolumba naye mpabula kubanga oba oliawo nange ndi muntu woba olaba nga waliwo ekitateredde bulungi obanga si kinyonyi
nkinyonyodde nga bwe wandyagadde mbeere nga nkinyonyola. Then oli wa ddembe gwe ayagala nsobola okukyaza ne tunyumyamu Kadongo Kamono waffe no platform yaffe. Kale nkugamba nti gwe yeetaaga ettaka genda mu Kirabo Property and Construction Services basangibwa wali Matugga. Prota yaabwe etandikira kadde kamu n'ekitundu. Kikaaya nkugambye nti twalayo omwana wa secondary oba vocational babeere nga babasomesa St. Michael Educational Center webali. Kati gwe ayagala ennyimba zino eza Kadongo Kamu nkugamba nti jangu obeere nga ompagirako. Then mwe abagoberezi bange abangoberera entakera mbeebaza nti mwebale nnyo temujjangu okwo, mwebale okubeera nga mugira mungoberera buli kadde. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu Music Analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo 0757